Mukama yebazibwe, Pastor Kuteesa okuva ku Redeemed Church Kirombe Luzira. Z'okwogerako naawe katono naye nga ka mugaso. Lumu nali mu taxi paaka enkadde awo mu kibuga. Musajja najja ng'asabiriza, alinayo ebitaano, alinayo 1000, sirina kyakulya. Kyenva muyita n'asembera. Ne mugamba, olunaku ofunayo nga mmeka? Naga bwe ziti, ne mugamba, ozisaasaanya otya? Anti ekyokulya ate, ne mugamba, ku ssente ezo ze bakuwa. Yiiya, abantu bajja kukoowa. Nze nkulabye olwaleero, bwe naddamu okulaba siyinza kukuwa. Ne mugamba naye ne bw'oba ofunye mutwalo nga gwe bakuwadde, linnyisa eddaala, genda mu kikuubo. Ne mulengeza abakyala abatunda keeki ne sooda, n'ab'obutambaala ne sokisi, n'ababu earphone. Ne mugamba naawe osobola okubaako ky'otandika ne ssente ezo entono z'onyooma. N'asiriikirira. Waliwo ajja teyamuwaayo akasente awo, ne yeebaza, n'atambula ebigere nga 3. N'akyuka n'akomawo. N'aŋŋamba, ombuulidde ekintu, ngenda kukirowoozaako. Lwaki nkyogedde? Bantu bangi tukyawa amazima, tukyawa abatubuulira ebituufu oba ebitutwala mu maaso. Naye nga that is life. Life has reality. Era naawe w'okolera nange wenkolera, essaawa yonna nsobola okuvaawo, naawe osobola okuvaawo. But it is upon us to use the little we get, the opportunities we have where we are, to go to another level. Ekyo nkikusabira, Mukama akuluŋŋamye era kukola obulungi mu linnya erya Yesu.